Bannakibiina kya NRM abeegattira mu kisinde kya ttiimu Thorough baguggumbudde ekitongole kya Gavumenti ekya Uganda Microfinace Centre. Gavumenti kye yatandikawo n'ekigendererwa eky'okuyamba abantu okwewola ensimbi n'ebibiina bissa kinnoomu nga bagamba nti kino kibafuukidde ekyambiko olw'okubalemesa okufuna ensimbi ez'okwewola nga Gavumenti bwe yateekateeka. Ssentebe w'ekisinde kino John Mugisha agamba nti baggulawo ekibiina mu mannya aga ttiimu Thorough Sacco, naye emyaka kati gitambudde nga batambulira ensimbi nga tebazirabako. Kufuna ssente okuva ewa Museveni, His Excellency oba Gavumenti, zino ssente ze tukozesa mu ttiimu Thorough Sacco zaffe nga bammemba, naye tulina essuubi nti ssente ezo eziyamba Abannayuganda nga Abannayuganda abalala bwe bawawa ssente okuva mu kitongole kye bayita Microfinace Support Centre, naffe tujja kufuna nga Abannayuganda abalala, so nga si abo abawagirani Pulezidenti Museveni. Kwa okufuna ssente okuva mu kitongole kya Gavumenti teweetaaga kuba nti olina ekibiina ky'ebyobufuzi kye weekubidde. Era mu ekyo ffe nga aba ttiimu Thorough Sacco tetuli balimatifu n'ekitongole ekyo kye bayita Microfinace Support Centre. Annyonnyodde nti baatuukiriza obukwakkulizo bwonna obwetaagisa okubawola ensimbi, kyokka abakulu mu kitongole kino tebabayambye, bw'atyo ng'ayagala Gavumenti eveeyo ennyonnyole bannansi amakubo amatuufu mwe bateekeddwa okuyita okufuna ensimbi, ate oba sinakindi bwe ziba teziriiyo bababuulire. Kamu okusaba kwaffe Registrar ne Ministry of Trade yatuwadda olukusa kye bayita maximum liability, tuteekamu okusaba kwaffe, naye twebuuza fe okuwagira His Excellency the President nsobi lwaki tetufuna, ate nga abalala batalina newe bali bafuna. Kye twebuuza, era juzi twalabiraawo ng'ate abantu kinombe bagendayo ne banoona ki ssente z'omuyiwa obusolo, ate abeegasi ffe tetufuna. Okufuna ssente okuva mu kitongole ekyo kati gwafuuse nga musango. So n'olwekyo tukubira Gavumenti omulanga ne Parliament okutwaliza awamu bajje batunule mu nkola yaki y'ekitongole ekyo. Enkola yakyo ffe ng'aba ttiimu Thorough abawenjeza muzeeyo akalulu tetuli bamativu. Bano bagamba nti Pulezidenti Museveni yazze abasuubiza ensimbi ez'okwewola mu kisinde kyabwe era ne mu kibiina kyabwe eky'obwegasi, kyokka ne gye buli eno tebazifunanga. Nga teyina naye gy'ofiisi nga bantu basinkana waka wa John. Mwalule ku bibiina bwe bityo, bantu basinkana waka wa John, kati nga leero muli waka mu lujjalwe, mukyala wa bawa caayi ali mu leesu. Kati ekibiina kino kyagala kukola branch, naye ofiisi nga tekirina, tubakiriza bakole branch. Ogenda tunuulira ssente ze balina cash flow zaabwe nga mazima, kubanga head office erina okubeera nga ekengeredde ng'esobolako ku branch ng'erina ki nga mbe ng'erina obuzibu obw'ensimbi. Kati head office yennyini tesobola nabula twandigenze na dots. Ekibuuzo kyange kye njagala okubuuza, ogambye oba onaaweereza branch authority y'okuoperatinga ina area, waliwo conditions ne terms z'ogiwa like operating an area. Badde njagala kumanya which are those conditions and terms eziri supposed to be in a place. Bannakibiina kya NRM batandikawo ekisinde kino n'ekigendererwa ekyokuswaggula obuwagizi eri ekibiina kyabwe ne bakandideeti b'ekibiina kyabwe naddala Pulezidenti Museveni, kyokka nga mu kiseera kino baasalawo okuyigga obululu okubugattako enteekateeka ey'okwekulaakulanya y'ensonga lwaki baatandikawo ekibiina ky'obwegasi.